Angenda bikeko. Umuranga menga wakosta. Uri akirira. Wesh. Zuka ya bakula. Chapati
Nengo malako. Ono kutambula paka Namugongo. Buzibu ki omwasanze kuva mwatambula. Twali buzibona. Kale. Obuko obungi. Tubagaliza okutambula obungi. Kale. Seko wano batwiseko sera bagenze kulya kyamisana ku kyati yaffe basanze wali waggulu kuwa yalingi nembalagirira ne baweta ne bambuka dini yaffe bagifaako nnyo bagirwaniridde kino kye bakola kya Bwakatonda. Twayigira muki ijjamu okusaba kweddiza Katonda okuzaamu omupya n'okweza n'okukkiriza nti Kristo abo abajulizi be tugenda okulaba tugenda kusinza abajulizi kusinza Kristo kubeera bo bamukkiriza be basooka okukkiriza Kristo nti eddiini ey'amazima kati bintu bisatu byetufunamu tusuubira okutuukayo ennaku z'omwezi olaba ffenna tusinza Katonda kubanga bwe yatufiira ku musalaba kati naffe tetuva ewaka nga tulina essuubi okugamba naffe tetunagenda okukola Katonda ajja tuwa omukisa ne bana abatuwa amazzi abatuwa buli kimu gye bajja Katonda ajja kwongerako okuva isingiro nebaza nnyo Katonda okubanga atukulembedde mu lugendo lwaffe n'atutuusa olugendo kale lwo siba kugamba nti lwangu nnyo naye kugezaako kwewaliriza ogamba nti kati bwemba nga nasimbudde waka nga nina ekirowoozo kyange oba nga nina erimu yange Katonda alina okunkolera nina okuvaayo nnyo nentuuka gye ntuuka nesinzako Katonda olw'abajulizi abatufiirira mu ggwanga naye olugendo lwo si lwangu naye nebaza nnyo abantu abatuwa amazzi mu kkubo abatubeererawo Katonda bawa omukisa bwefuba okulaba osaba Katonda mu byakuwa oba mu byosaba bituukirire bulungi nawo obe bulungi ate tusiima abantu abali ku kkubo batulabirira nnyo nga bwe kisoboka ati kyetufiire okukola era kati newentuuse natuuse dda nze sikyali ne wano natuuse dde Namugongo naye nsiima nnyo Katonda amakubo gatuyisizaamu nejjatujja okututuusa wano nsiima nnyo era siffe Katonda yatusoboseza okutuyisa mugana amakubo lwakuba ekkubo lyo si lyangu
gaffe ng'abantu ujjako Katonda yatuwa amaanyi agatutambuza okutuuka ne kati we tutuuse wano ekaliisizo. Siima nnyo abalamazi bange tubeere n'omutima ogumu, tutambulire kumu, naffe enkya tube nga bano abajulizi abeena migongo abaafiira eddiini lwakuba baasa kimu ne bafuna empeera eno gye Katonda ate mikisa okutambula munonga woyina ekyokusaba kanga kikuteereze ekyo kituma ntwekayo munonga tukatambula tukareba nkubazana tukasabira abaana bite emikisa bakagira obwenge bakasoma bakafuna emirimo n'okugendererwa byite tutambuze rugendo konka turwanguye n'okwehayo Olw'amagalo luno era bingi nnyo bye tusuubira kubanga expectations of course tetulina si ze zimu, so mu lw'amagalo luno yakatiiza enganze guno mulundi gwa 7 naye era gwentambula gwonna ogwokusooka bye nasuubira ebinafuna dde ogwokubiri era katiiza ensiima busiima. So bano bannange olugendo luno bw'oba otambudde nga wewaddeyo by'osuubira esaala z'Omukama azanukula era akuddamu bulungi nnyo, tewali kubuusabuusa. So n'olugendo era y'ensonga lwaki tutambula lwa saala ezo, twagala Omukama aziddemu atwanukule. Abamu basiima busiimi kubeera Mukama atuweeramu intelligence tubagana mukono mu bazuuzi abaafiire naffe twejuka kwabo naffe kati tubalwanga abajulizi ate tufunamu emikisa mingi. Just received a group of 120 from Isinjo Rugaga, and we are going to have a rest and we will resume tomorrow morning. Okay. So far we don't have any incident at all. Okay.